nzira ku kintu kye nayogedde ekya Buganda n'ebitongole ebyewaddeyo okulwanirira eddembe ly'olugave, eddembe ly'obutonde bw'ensi, simanyi obutonde bw'ensi, simanyi biki, simanyi emigga, simanyi ensaalu, simanyi biki. Waliwo ennamba gye baatuseetingiranga mu English ejja ku P7 ku S4 ejja rearrange batabulatabula sentences 10 ozisoma ozitegeere kati gwoziddemu era eyo abasomesa bagibba nnyo ayitamu Guyisinga agira agamba abaana nti ey'ennamba nti teekawo mu 7 nga yatema ey'ennamba bagikoppa nnyo kuba yo omusomesa ayitamu Guyisinga ye ng'amaze ojjarenjinga ng'agamba kati gutandikira wali awali nnamba emu teekawo 9 7 2 4 5 kati nga yakuleka ng'obyarenjinga mu budde bwo obw'eddembe ye kasaba nga agamba kwata penso kateekewo mpola. Mwe basajjamu abalwanirira eddembe ly'olugave rearrange the sentence kuba eriko max 12 okubulawo kw'abantu, okubulawo kw'ensaalu, okubulawo kw'olugave, okubulawo kw'egundi, rearrange number 1 yeriwa. Tukyali ku nsonga za Buganda. Ebbanga abantu lye bamaze nga bavoola Obuganda. Olunaku olwaleero omunnamawulire wa Buganda avuddeyo n'ayanukula ku bantu abazze bavoola Namulondo. Agamba nti ensonga zino bulijjo baziraba naye nga bakyazeekenneenya nnyo. Baali tebasobola kumala gavaayo nga tebamaze kukola kunoonyereza kumala. Oluvannyuma lwa bannayuganda okukuba endulu ku mikutu gya social media nabo bavuddeyo ne bagamba nti kabagatte eddoboozi lyabwe ku ly'abannayuganda abaagaliza Obuganda ebirungi. Bagamba nti abantu abo bakimanyi nti bakozesebwa bukozesebwa. Baliko ababatuma naye tebannaba kutegeera ekigendererwa ky'abo ababatuma ddala ekituufu baagala ki. Bagezaako okuyisa amaaso mu Namulondo okugikkakkanya n'ekigendererwa eky'okkuba Buganda ku ttaka. Bagamba tebagenda kukkiriza bikolwa ebyo kulaba nga basaanyawo Buganda ng'ate abagisaanyawo bagiriira munda, kubanga bagamba nti abakirimu bali Mmengo era be basasula abantu bano basaanyeewo Buganda. Kino kiddiridde abakulu b'ebika okuvaayo nga buli omu alwanira kika kye. Bagamba nti bagenda kulwanirira ebika byabwe okulaba nga tebisaanawo. Ne weebuuza nti olwanirira otya ekika kye obutasaanawo ng'ate Obuganda waggulu bali mu bumenyaamenya, tewali mukulu wa kika n'omu avaayo ku nsonga zino kuzoogerako. Tulina kusooka kulwanirira waggulu. Bwe wabeera awanywevu awo n'ebika byaffe bijja kubeera biggumivu. Naye bw'onoolwanirira ekika kibeere kiggumivu ng'ate waggulu bamenyeemenyeeyo Obuganda babumenya busaanawo, naye ekika automatically kiba kigenze nga kiweddewo. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa bwe tutambula naye nkujjukiza nti gwe atanamukubira ku ssimu mukubireko mbwangu mubuulire ensonga yo gy'oyagala kuyambemu. Haji Ssettuba awonya ng'ayisiza mu dduwa z'akusomera. Bw'akusomera ku dduwa ze tojja kusigala kye kimu. Essimu k'omufunira eri 0703 31 39 25. Mukubireko akusomere ku dduwa ze, wamma naawe ojja kuba nga bikutambulira bulungi nnyo. Okubulawo kw'ensaalu, okubulawo kw'olugave, okubulawo kw'egundi, rearrange number 1 yeriwa. Abantu nga babula ne babula tosobola kulwanirira lugave. Number 1 kulwanirira kibantu. Basajja mmwe mwagwe ennamba eyo. Now rearrange kiki tuba tusooka. Tuteekwa okuba nga tumanyi ekisooka n'ekiddako. Bannayuganda nga temusuubira bannayuganda kukaaba ng'ensaalu ziteta, ng'ensaalu za gulwini, ensuku za seminti, zibala amatooke mawaate. Bannayuganda bwe bakaaba ojja kuyunja ettooke oliwa terikunkumuka akawunga. Bannayuganda bwe bakaaba engave zijja kubula.
bannayuganda bannange nina obudde kati obulowooza kuba ntudde wamu sina kintawaanya bannayuganda nga bakaaba tewali nkugambye tewali kijja kuteerera nga bannayuganda bakaaba uganda twagifunzeemu dda olw'okubanga tuli mugundi nkugambye olwaleero omwana yeetise internet pressure mumanyi lwaki sinayogera ku pressure ate sijja mumwogerako pressure ebintu bya pressure ebyo mubirabe enkwata gye mubikutte mumanyi bamafiya abo gye bagenda obatwala anti agamba kabaka bajja kuyita kabaka mu kkooti aleeta okwewozaako okwe pressure aba awangudde bagamba mulalu alina ebbaluwa z'ebutabika omulalu mukwata waaki ekirala mukisanyukidde n'omulala bwe banaakwata omulala avumye omulala simanyi akoze eki ye munaagamba bamute ng'ono mwasanyuse semusota guli muntamu sijja kwogera ku pressure kubanga abaamutuma ate be bamukwata oba oliawo sigenda byogerako mutunule mulabe gye bigenda okuggwekerera kati senga babayita ne bayita oludda lwa Buganda kuba luserebuleetinze ne bagamba mujje tuwulire omusango guno kooti n'ekatyemula nti pressure ye kabaka munagenda ku birthday run ye mwe muzanyisa abanyarwanda mujja genda mudduka emisinde gya pressure anti mumuyita kabaka w'abakadamba mwe muzanyisa abanyarwanda abo mwandibazanye contempt card ne musirika mukyakyanke era byonna bireetebwaki bwe tunaaba tewali agenda kufuna mirembe mu ggwanga ng'abamu tebalina mirembe emirembe tegiyinza kubeera ludda lumu emirembe oxygeni tulina kumufuna kyenkanyi bwe muba oxygeni mwagala abeere wa ludda lumu baganda bange tujja bawunyirira anti agwamu oxygeni awunya buwunya tewali agenda kufuna mirembe mu Uganda nga tetulina mirembe engave tezijja kulabika tezijja kuzaala nga bannayuganda babula omwana wa Kibalame yabadde ku mawulire nga taata we yabula nga tawulirangako statement bweti eyesimba evudde mu bitongole semanyi mu mukulu w'ekika semanyi mu Buganda biki semanyi biki omwana yalabye nga mulwanirira olugave nga temwogeranga ku kitaawe olugave lusinga John Bosco Kibalama kati tuwole jafuna mirembe ebiseera byonna ajja ne ŋŋamba temugamba nti nompagira pressure nabagamba buli muntu bw'oba oyina ekifo ky'osobola kiyimiriremu kyekya pressure kiikyo simuwagira temugamba nno muwagira pressure no simuwagira nze nange njina kyensobola okuba temusalayo akantu kange nemugamba mbu nompagira pressure no kyembagamba tubeere n'obwenkanya buli lw'otoolwanirire bwenkanya obutali bwenkanya bujja kukusangayo gy'oli tamala emirundi nga temwamukwata abantu bameka abazze bavoola obwakabaka nga bo temwabakwata nga temwabawaabira kati ekyo mukoze okukwata pressure waliyo ba pressure abasobola okusituka ekyo kyemukoze okukwata pressure ba pressure basobola okusituka ne babalemerawo YouTube evuddeko ekamale sasa wa YouTube
Katukezeko ku wifi endala ku YouTube tulabe ndowooza mu vinga ng'emotoka ku 19 tuwa tezinnaba kusolovingibwa ne namba 2 tejja kubeera solved. I can bet muteke wapi yenze uva mu komera mbadde ngezako bigo namwe Facebook tukomyewo ngezezako bigo beera naye engeri gyendi nti page yange empya kati ndi mupya nkomye okulaba nti kirabika babazizaayo ne Olivia Lutaya paka simanyi 19 oba 19 oba 12 oba ki omwezi ogujja oba ogwokubiri naye bingi nnyo okukaaba n'okukungubaga n'okulamentinga Museveni tuwa abantu baffe jjo nakyogeddeko n'enkiyitako ne sikimalaayo kyenjagala okwogerako olwaleero. Njagala tubeere benkanya. Temukikkiriza nti mu Uganda mulimu ekintu ekyayingiramu. Bannayuganda balina ekintu kye bayingiramu nti balwanirira ggwanga lyabwe. Era temukimanyi nti Museveni yajja kutwala ggwanga lyabwe. Ekyo bwe tumala okukimanya nti ddala kituufu waliwo ensonga gye tulwanira. Museveni akyagala naffe tukyagala. Mumusuubira obbakwata obbata. Bwe tuba tumusaba okubata kitegeeza kiri kye tulwanira tukkaanya naye nti tukivuddeko. Tuli redde okukivaako abatuwe buwi. Ebyo by'ebintu ddala ebitumaliddemu amaanyi. Okulowooza tuwa abaana baffe ababawa ekyabakwasa temukimanyi. Naye afuna kyabateekako. Nti nabakwata n'emmundu naye nga si kyekyo. Kyabavunaana temukimanyi baagala kumuggyako ggwanga lyabwe. Museveni yajja kutwala ggwanga lyabwe. Kati abate buti ng'ani eyabata. Gwempe eyabata. Omulembe gw'obote bwe yakwata abantu n'abasiba nga baagala omuggyako eggwanga lyabwe. Baakolayo ekyenjawulo Amini n'amuggyako. Amini n'atabanne be abaali baagala eggwanga mwalimu ne kabaka wa Busoga. Ye bakeruzira emyaka 5. Amini ye yamuta. Simanyi babende kiwanuka simanyi baani bamugwisa mbyerabidde n'okubyerabira ebyo politics. Amini abaali baagala obuyinza bwe bajjako obote be baatabali ani yabakwata n'abata. Amini be yakwata ku mulembe gwe naye nga bimufuukedde abaddawo be baabata. Gwe mbuulire yabakwata n'abata. Kubanga olutalo luno bwe lubaawo okubatuwa tulina okukola naye endagaano ne tukkiriza nti kye tubadde atusinze tukitadde. Nebya change tubivuddeko nebyokuwala tubivuddeko. Bwe tuba tubirimu tulina okulya emmere ne tuyiya okukola ebisinga ebibye ne tuta abantu baffe nga bwe kibadde kijja kibeera mu ggwanga Uganda. Tasobola kubanga ye yabakwata ate n'abata. Okujjako nga tumukolera endagaano nti kiri tukivuddeko. Bwe tuba tukiriko akyatukwata. Ate obulaba atwala zipeegi. Kati senga akwata ku muntu. Now, Museveni ye yakola ki ekyazannya banne okuva mu 6 okutuuka mu 86. Omanya abantu be yalinnya ku bugero, omanya abantu be, omanya amakoona ge yaweta. Akyogera nti yatandika mu 6 okulwana. Skando za 6 simanyi biki Museveni abirimu wakati. Amini okuwamba Museveni yabirimu. N'agenderawo n'atandika okulwanyisa Amini. Najja na Amini n'amusala ekikubo.
binayisa lule bote 1 bote 2 amini binayisa lule muwanga bani oyito joko titokero bonna n'abazannye ekibalo bonna n'aba ye yakikola atya bonna yabalimu yabavuluga bwati yali mu state research kyokka ate yatta abantu yali mu kubuzaawo ate yanoonyereza n'akwata banne n'atuuka okukola ekintu ekisembayo ne balemesa obote n'adduka omulundi ogwokubiri n'awaŋŋanguka n'adduka eggwanga n'alivaamu ng'aliraba bw'ati omuntu abadde 001 baakola biki ebyamufunza n'afunda mu ggwanga Uganda. This is real talk kati 001 n'afunda mu ggwanga nga takyajaamu n'adduka. Museveni n'asigaza siniya we eyali siniya we gwe bayita Paulo Muwanga. Museveni ye yali vice we n'amukola n'amuba ekijji n'amuwa obutwa n'amutta. Museveni yabikola atya okusinga banne bonna ffe tulyoke tudde mu kumukaabirira tuwa abaana baffe abatuwe kuki tukivuddeko eggwanga tuliwaddeyo gwe tuba tukyaliriko tetulina kye tuyinza kukola kirala kisingako. Gwe mbuulire yabakwata n'abata nga baagala obuyinza siriyasire ani abata abate kye yabakwatira kyavaawo bakivuddeko. Wanu kye tukola Museveni kye yakola bwati yajja ne yeefuula ali mu mateeka n'alwana nabo mu mateeka n'abagamba awo musafoketinzeewo awo muggaddewo. Eryo kkubo tulikutte ne tukakasa nti aliggalidde. Yakwata ba MP n'abasiba. Olwaliro omujulizi gwe yagamba nti wa gavumenti agamba bankuba ne bankaka okubawaayiriza omusango gukonye. Abaana baffe okuva 2021 2019 2020 bali mu makomera. Eryo kubo liri suffocated. Museveni yakwata ekkubo eryo mu kalulu ka 881 ne bali suffocatinga n'akolayo ekirala. Tetulina kusigala tuwa abaana baffe kiri tukivuddeko kye balwanira ne kye bakkiririzaamu tukivuddeko abatuwe. Bwe tuba tukiriko tulina okukola ekirala ekisinga naye eggwanga alifundemu nga bw'alifunzeemu. Lwaki njogera ebintu bino? 1 temulowooza nti temulina kye mukoze era ngenda byogerako wano. Tulina okusigala nga tupuleesinga nga tukola ekyo okusinga. Museveni ye yabikola atya? Ekirala tetulina kumulaga bulumi nnyo ne bwe buba weebuli. Excuse me. Bana munsasire bankwadde ndi Munyarwanda naye nyinamu otuyisayisa tutonotono otwe Buganda naye munsasire mbeera yeeganye. 2 mame beni yangambye mbu mu Luzungu nyinamu ebigambo bibiri. Now 2 now nze mbuuza Museveni yabikola atya? Ne bwe tuba tuwulira obulumi tulina okulaga obuvumu wakati mu bulumi bwe tuba baakuwangula. Buli lwe tulajja natumalamu bannaffe amaanyi. Ennaku zino mbadde nyina embeera gye mpitamu waliwo omuntu omugenda kubiddeko essimu nga ndi down yawe ne bagamba nti nno omwoyo munda ne kungulu ne munda mbadde wansi. Nabula kubiddeko essimu nga pastor naawe okutuka naawe omenyeka naawe otuuka waawo tekyankanze neŋŋamba maybe senga saakimulaze. Nze mbuuza tetusobola kumira bulumi wakini tuteekako ekifaananyi ekirala wakati mu kulwana
omanyi lwaki ku lutalo abasirikale tebaleka mulambo mabega tebakulekera mulambo ne woba ofa why omulabe talina kumanya damage gy'abakozeeko ajja ababale nti nno mbaseemu emirambo 40 omanyi kye kiba kitegeeza okuttamu abasajja emirambo 40 mu ssaawa 2 omanyi obuvumu obubeerawo ne bwoba obadde munafu oddamu amaanyi kati abasirikale bakola waakiri buli muntu weetika emirambo 6 naye ti waakiri oba mugimira oba mugikola mutya mulina okugikweka temukola bwiziddwa ne mulekawo mirambo wakiri mukuba amasasa agagundi agatalina gundi ngene eriyo abagisomba abagibuzaawo nga bano mutukesa nga temukyakuba mulabe nga mujjawo obujulizi ne bajja ne bagamba banaffe basatu bafunye enjale omu yakutusa akagere ka Naswi ali mu ddwaliro nga babakubyemu abantu 100 nga babakubye 100 gamba omu yekka ye yakutusa akagere naye n'akagere twakalonze era tusuubira omusawo atugambye agenda kasiba akazeeko nga babaseemu 100